Tulina programs za mirundi ebiri. Waliwo abasoma emyezi mukaaga oba esatu ze tuyita short courses. Ne wabeerawo nabali abasoma emyaka ebiri. Abo ab'emyaka ebiri baba bamaze basobola okweyongerayo ne bagenda mu makolero, mu masomero agatusingako wano mu ddaala eriddirira. Nkola fashion and design in year 1. Ebirungi byenjize njize okutunga kulimu ebintu bingi kyotunulira nga kizibuzibu like nga pattern drafting tubiyize like kyekiringa ekinyusi ky'okutunga naye tukiyize. Mpulira bulungi ate siri mu gukola lwakuba nti gwa basajja nti maybe I'm challenging myself, no, but it is a passion I have. It is something that I love doing. Kyekintu kyenjagala okukola, so nkikola kubanga nkyagala, si lwakuba nti waliwo abasajja oba kyabakazi. Level nungi naye ne DIT oba short courses nazo nungi cause tosobola kuwankawanka nnyo kunoonya mirimu cause yes nowa eleva ajja kumaliza ate ayite ggwe. I would like to recommend to young people, since this is a free government-supported education and training program for youth, please be sure to apply for the remaining 2 short courses to learn the skills in 2025 and 2026.